kiri kitya waliwo ka video akatambudde nga waliwo abavubuka abamu site ze Johannesburg babadde bocha t-shirts zaffe za NRM. Fortunately babadde ne t-shirt emu, babadde ne bumask nga busatu, ne bagala bakozinga scene olwokuba nti enjaga yabadde bakubye. Naye straight to the point, bwe muddamu ne muwuliza ka video yako, omuvubuka omu ku bo yagambye nze nave Uganda nga buli kimu kitunze. Beba abantu abagala okola obutabamugguko e Uganda because they have nothing to lose back home. So bwotunulamu babadde bocha t-shirt nga bakweka face zaabwe. Era omuvubuka omu yavudde n'alaga face ye nga yocha t-shirt yeyo. Naye tetugina kye tugenda kyama kye tugenda bakolera, tugenda baleka kubanga enjaga era ikayadde bakubye bambi kubanga nebo batunulira face revealed in that video. You can see that that person is under the influence of something. So sagala nnyo tukiwe nnyo attention. Akalulu ko tumaze kawangula mzee amaze okuwangula akalulu. Muli baddembe okusigala nga mutufume emyaka gino 5 ejijja kubanga ffe tugenda obeera mu buyinza kati tetuba tubagaza ki. Muli baddembe ovuma, muli baddembe okutuyita abaavu, muli baddembe tuyita abanaku, muli baddembe tuyita abakyafu kugamba atabawagira yabeera omusiru. Naye njagala mbatangazeemu ekintu kimu nti ne USA gye muddukira gye mukubira enduulu nabo balina ebizibu byabwe. Wano muga nti Museveni yatadde amagye mu kibuga Kampala ne USA mu capital abasirikale bangi. USA gye mugamba nti bannange international community nabo balina ebizibu ebyabwe. Balonda ekisajja ne kifuka ekisajja kati mubadde mwagala mutulondera akasajja kafuka akasajja. Never. Mukitegedde teri nsi eina milimo 100%. Yes, Uganda abantu banja batalina milimo. Naye twandi creatinzewo strategies ngaffe ne tuyigiriza abavugana bannaffe okukola. Bobi Wine musajja mukozi ku myaka mito yali avuga Escalade ayina enju ayina zibichi asomesa abavubuka banno okukola okusinga okudda about decent government yembi. Ate n'ekirala njagala mukimanyi nti teri kintu kibinga kubana mukwano gwo nga mugagga nga gwoli mwavu. Oyo taba mukwano gwo wabanga mukwano gwo mugagga. Lwaki takubuulira ngeri gy'oyinza kukola ne weekulaakulanya? Bobi Wine alina mikwano gye nga baavu bazibu Banubian River Eddie Mutu bonna baavu bazibu basajja batu bakyapangisa naye nga ye mugagga muzibu. Oyo taba mukwano gwo oba omwesibako bwesibi. Nze teri mukwano gwange mwavu. Era wabeera nga waliyo mukwano gwange nga mwavu akomentinge ku video eno nga mukwano gwange saagala bano bakimpatiira. Nze sina mukwano gwange mwavu. Era mikwano gyange gyonna mikwano gyange banjulira. Teri mukwano gwange mwavu because I make sure I uplift them. So mama nabogera abavuma muli baddembe okuvuma naye nga ekisinga obukulu akalutu akawuuse buva ate kigenda baluma. Tugenda bafugisa fujjo kibalume kuba bwe tuyingira gino emyaka 5 kinagenda okugwako nga muhoozi atandise kitawa amaze omuyigiriza ebyokukola. Twagala mirembe mwagala ekyali Libya kibeere waffe mu Uganda. Eyo topic twagigala nadda kubanga takyajogera nako yalaba nti yemuswaza. Bwe tudda ku nsonga endala mulabe ebyali e Kenya. Abantu balonda, abantu ne beekalakaasa, abantu ne battiŋŋana, wayitawo ebbanga ttono nnyo. Abaali bagulwanyisa abantu ne bakkaanya omulala ne bamuwa prime minister. Abantu kyabaluma naye nga bafudde. Bwanti kati we have to sign a peace agreement. Ne basigninga peace agreement oli ne bamuga kati go prime minister ne toyina buyinza bra. Naye nga abantu bafudde kati goli wano okyawa media ovuma media olwa Bobi Wine. Musajja watu ekiseera kigenda tukagenda kwate deneri yeddire wali atuule. Sente azifuna okuva mu bazungu tawana kubanne kuba kimanyi after elections tagenda kuddamu kuyimba tugenda mufugisa fujjo. Kati waba tagenda kuddamu kuyimba sente zonna zaafuna ng'obuyambi okuva mu international community azezibika kuba kimanyi tagenda beera mu parliament ate tagenda kuyimba. Kati gwe musajja watu kiwowo nkole okyawo omusajja oyo ovuma mukazi munno ovuma musajja munno because of politics. Kankome naawo kubanga essanyu lyo nina lingi nnyo ku mutima. Akalutu akawuuse buva NRM wano South Africa ekyo ekyabaddewo ekyoko kya t-shirt era mumanyi abo banjaga. Johannesburg South gye babadde ate bambi nze gwoyogerako nti neekuba tattoo. Nze siina tattoo. I don't even have one of it. Siina tattoo wadde neemu. Sinze nakuwadde t-shirt musajja watu. Nze t-shirt njiwa omuntu nga nkimanyi asupportinga NRM.
era bakimanyi banjulira nina nabamu be najjeko zi t-shirt because nga boogera nonsense bw'obanga towagira NRM sikuwa t-shirt yange ate teri muntu gwe twaguzeeko mbw ayambale t-shirt never wabula everyone is welcome oyo yenna ayagaliza ensi yaffe ebirungi waddemba okujja neegatta ku NRM tetugenda basosola tetugenda bavuma wabula tubeetaaga tukwatire wamu tukulaakulanye ensi yaffe Uganda entalo teziina kyeziyamba nsi yaffe mukitegeera baganda bange mbaagala nnyo tulinze bulinzi muzeeyalayire naye nga results sofa tuziraba nti ffe tuli waggulu omusajja ono bannaye tulina omwebaza akoze webale nnyo Museveni